The Inside Story, ensonga y'omunda ekutuusibwako MTN, everywhere you go. Tusigazza ennaku 10 bweziti Uganda egenda kuba ampuliriza ekira akabokisi okulonda omukulembeze w'eggwanga agenda okuddako aliko yanasigalako oba tunafuna omupya ennaku 10 zokka bweziti nga tugenda maaso n'okulabika nti munnange tulonda era nga bakandidate ab'enjawulo bagenda maaso n'okwongera okulabika nti bakawenja mu ngeri ya ttaamu egenda kadde kaggwayo oba tunatuuka ku balonzi abamu munnange omanya nti obudde abugenda maaso n'okulabika nti buggwayo mpolampola. Kale no kandidate wa kibiina kya NRM Yoweri Kaguta Museveni olunaku olwaleero ali mu bitundu ebya Entebbe municipality gyagenda okuba esooka then ajja kuba atajja ne mu bitundu wano ebya Lubaga division mu kibuga eky'eggwanga ekikulu Kampala nawe agenda kuba munnange akubawo olukuŋŋaana. Yoweri Kaguta Museveni owa protecting the gainees bwatu bwasuubiddwa okuleka nti atambuza olunaku lwe olwaleero ennaku z'omwezi nga 5 Museveni mu bitundu ebya Lubaga ne mu bitundu ebya Entebbe. Kakati wano Lubaga enguudo ezisinga tutegedde nti zigaddwa engeri gye kiri nti omukulembeze eggwanga ate ngera kandidate wa NRM Yoweri Kaguta Museveni asuubiddwa sayidi awo ebyentambula mu bitundu ebimu ebiri mu Lubaga division mu Kampala wano abigenze maaso n'okuleka nti booli awo bitaataaganyiziddwamu mu ngeri emu oba endala. Kakati bwatu wasokoleka nti munnange atambula ekibiina ekya NUP wansi wa principal Robert Kyagulanyi Ssentamu nabo olunaku olwaleero bafulumizza programu yaabwe bwegenda okulabika nti etambula. Olunaku luno olwaleero Kyagulanyi Robert Ssentamu asuubiddwa okubeera mu bitundu eby'omu nsozi z'e Kapchorwa district ey'Ekweni ne Buko gyakyagenda maaso n'okulabika nti atalaagira oluvannyuma lw'okuyuguumya ekitundu ekya Sironko olunaku oluyise abaddeko ebudaka eyo. Kakati asuubiddwa okubeera e Kapchorwa, Kweni ne Buko. Kyagulanyi owa protest vote wa New Uganda Now ng'agenda maaso n'okuba nti munnange akanoonya ate olunaku olw'enkya Amudaati Moroto ne Napaaka olunaku olwokusatu tebatulaze wagenda kubeera olwokusatu tebatulaze Kyagulanyi ono wagenda kubeera wabula olunaku lugenda kubeera lwakuna agenda kuddayo keri mu Western Uganda agende e Kanungu n'Embalala ate nga kunaku lugenda kubeera lwakutaano asuubiddwa okubeera wano e Mukono ewa Nambooze ab'emukono mwasuze mutya nno. Then kunaku lugenda kuba lwa mukaaga Kyagulanyi Robert Ssentamu ajja kubeera mu district ewa Kiso mu constituency bbiri okuli Busiro North constituency ne Busiro South constituency ng'ebisuubiddwa okuba nti bijja kutambula wiiki eno eri ttiimu NUP ttiimu Kyagulanyi New Uganda Now. Kakati bwe kityo bwe kiri bwe kisuubiddwa okuba nti kitambula side eyo. Kakati ab'omukutu ogwa Starlink bakkiriza ne bagamba nti bannange tetuliiwo. Starlink bw'ati egenze maaso n'okuba nti ekakasizza n'egamba nti tugenda kubulookinga terminals zonna nga tugenda mu kalulu. Gye buvuddeko gavumenti yagenda maaso n'okuleka nti oba oliyaawo ebulookinga okuyingizibwa okwa gadgets zonna eza Starlink mu Uganda. Kati okusinza ku mawulire ge tuyina satellite internet service gye bayita Starlink ya mukutu ogwetibwa SpaceX omugagga gwe bayita Elon Musk bwe batyo bavudde ne bagamba nti bagenda ku restrictinga services zaabwe zonna mu Uganda. Ababadde basobola okwaccessinga internet nga bayita ku Starlink abasajja bawandisi ne bagamba nti atugenda kubijjako byonna. Ekirala tebagenda kusitunda kintu kyonna oba gajeti yaabwe oba intaneti yaabwe mu Uganda bakitadde mu bulungi. Balangiridde ne bagamba nti ekyo bamaze okulabika nti bakitadde oluvannyuma lwa gavumenti ya Uganda okuvayo netegeeza nti tegenda kukkiriza oba okuyingiza gajeti yonna ya Starlink oba intaneti omuntu okujja akisesinga ayina kusooka kufuna lukusa okuva wa CDF. Kakati Starlink ekkiriza negamba nti wabadde wabakukusa ebyuma byabwe ne babiyingiza mu Uganda
ne accessinga internet eno kati bagambye bagenda blockinga byonna ate tebasuubidde kuba nti bagenda maaso boliawo okwegazanyiza mu katale ka Uganda wakati ku internet. Kakati okitegedde nti aba Starlink bo bakiviiriddemu ddala. Starlink kirabika nga ekyo bamaze okuba nti bakiviiramu ddala nga ebigenda maaso n'okuba nti bitambula bintu bya internet. Aba Starlink bo bagambye nti bivuddemu abadde bagikozesa nabo bagenda kuleka nti booliawo babajjako. Bwebityo bigenda maaso n'okuba nti bitambula, bwebityo bwe byongera okuba nti bitambula. Ye General Museveni ku nsonga za internet avuddeyo n'ategeeza n'agamba nti Facebook twagiggalawo emyaka 5 egiyise. Azzeemu n'akitegeeza n'akyogeraga nti Facebook twagiggala emyaka 5 egiyise era twagirabira dda buli kimu kitambula bulungi nga bwe twakibala ffe mu Uganda twagijjeko emyaka 5 era ne tugyerabira. Twayagala tubasomese abaddukanya Facebook. General Museveni agambye twayagala tubasomese empisa, tubazzemu empisa, tubazze mu line. Era baba n'atandika okweyisanga abantu tufaayo tetufaayo tujja kubaggulawo. Agala twagibulookinga dda teriiwo wano myaka egi 5 matooke gakyabala buli kimu weekiri. Tebaliiwo naye weetuli tezikyavaamu amataamu. General Museveni agala twabaggala nga tebalina mpisa kati twagala baddemu empisa badde mu line tujja kuddamu tubaggulewo. General Museveni yabadde asinkanyeemuko ba content creators abali ku mitimbagano abagamba nti aye twagiggalirawo ddala. Kale mbeera bwetu bwetambula. Yo Starlink tutegedde nti etandise okuwaaba Venezuela. Venezuela gavumenti bwe yagudde Starlink emaze okulabika nti eyingirawo era omugaga Elon Musk ategeezezza n'agamba nti mu kaseera kano bagenda maaso n'okulabika nti bawa internet service ate ng'eri free broadband service eri abantu be Venezuela. Bagibatereddeko gavumenti ng'emaze okulabika nti egwa agamba nti internet yiyo mweyagale mumanye ebigenda maaso engeri gye bagenda omuwozesa mu America mutegeere. Tetumanyi bagenda kikola kumala bbanga ki ne bagitaddeko okwosa ejjo ng'eri free. Starlink munda mu ggwanga etibwera Venezuela mu kaseera ng'eyaffe bamaze ogibulookinga abadde bagikozesa kubanga bane badde tennabeerawo officially oba mu ngeri eri official. Kakati ate Venezuela bagambye bamaze ogiactivatinga eyo internet eva ku satellite. Gavumenti nze buya kugibulookinga singa babeera bamaze okulabika nti munnange bagiteekako ne babuulira nti eggwanga ddyo eryitibwa erya Russia nti balina enteekateeka obaoliawo ze bagamba ze bayinza okuba nti bayitamu abagende maaso n'okulabika nti bagiwanula mu bbanga nti bakube bu mini satellite obwo obuli mu orbit esobole okulabika nti ebeera disabled. Kale embeera bwetu bwegenda maaso n'okuba nti etambula. Akati General Museveni ayogedde ku byabadde Venezuela wetudda naye nga nkujjukiza nti banno ab'eggondero ery'omugongo baze kujjanjaba mugongo n'amagumba bali wali ekawempe maaso ga katale ogenda okuba nti obasanga ekipande ogenda kuba okiraba kiriko eggondero ly'omugongo magumba na mugongo enzijanjaba ya mulembe magumba gasese tukaganyiga navuze omugongo okukuluma genda owone ku ssente entono ddala bali ku noti 751 1933 noti 0764 51 5835 enkola eya therapy treatment gye bakozesa massage ne home care kitegeeza nti bajja ewaka ne bakujjanjaba bulungi n'otereera omulwadde genda bakujjanjabe omulamu genda oziize kawempe ku 5 ensonga z'amagumba na mugongo 0751 19 33 noti 0751 19 33 noti 0764 515835 obafune ogende bakujjanjaba omugongo. General Yoweri Kaguta Museveni Tibuhaburwa ye CIC Commander in Chief w'amagye g'eggwanga Uganda avudde n'ategeeza nti Africa balina okusoma ku ekyo ekyabadde mu ggwanga eritibwa Venezuela era bayige. Museveni ategeezezza agambye Yoweri Kaguta Museveni Africa must learn from Maduro's capture and build defense. Africa kekadde yige
mu kukwatibwa okw'amadulo okwabadde Venezuela ke kaseera Africa egende maaso n'okwabika nti yeebeereramu bategeere nti balina okuba ne defense. General Yoweri Kaguta Museveni bw'atyo bw'ategeezezza agambye nti puliza amawanga ga Africa yonna gye muli mu building a collective strategic defense to avert future aggressions from global powers. Amawanga amanene tomanya ekyatuuse ku Venezuela kiyinza okubatuukako. Amawanga amanene gajja kujja gatukoleko obulumbaganyi bayinza obutakikola kati ne maybe mu maaso eyo. N'olwekyo munyweze defense ng'obudde bukyali, munyweze defense. Kati ate bw'akugamba nti nyweza defense toyinza kuwakana kubanga abimanyi, musajja mulwanyi. General Museveni abadde ayogera of course ku kuwambibwa okw'amadulo ne mukyala we. N'agamba nti ebyabadde yabiwuliddeko era akyabyetegereza, naye n'agamba nti please mwebeereremu Abafirika keekadde tuzimbe defense baligenda okujjanga. Kati waliwo gaps nyingi ezeetaaga okuzibibwa okusinziira ku Museveni abo Abafirika banne magezi abagambye nti mwetegereze waliwo gap nyingi tuzizibe. Bano abasajja baliyagala okujja wano tuli batusabula basabule. Ategeeza nagamba nti kaakati mutunulire Abamerika, they are now operating from 4 dimensions. Abamerika bayina dimensions nnya mwe bakolera operations zaabwe. Ku mazzi bazibu, bali ku mazzi. Amawanga agali mu Latin America tegalinatuukawo, tegalina Navy. Abamerika balina Air Force, balina Space Forces. Kakati ne ku ttaka bagezaako okujja. Kakati mugire twenyweze nga bukyali, mugire twenyweze nga bukyali kubanga bali waggulu Abamerika okusinza ku Museveni babeera waggulu mu space gw'oli wansi bakulaba. Bali wakati mu mazzi gwe toliiwo, n'olwekyo batolina bw'ogenda kubawangulira. N'olwekyo tulina okwekwatakwata naffe tutuuke ku level kwe bali, tutuuke ku level kwe bali. Tuzimbe zi Air Force, tuzimbe ku mazzi ebyokwonsa, tunyweze defense nga abasajja tebannaba kujja. East Africa tulina okubaika ntwegatta, tubadde tukirina kumala ebbanga ddene twegatte tunyweze defense. Naye tunyweza defense kale tuyinza bano abasajja tuyinza obutatuuka nnyo ku level kwe bali waggulu, naye waakiri wansi tunyweze wansi. General Yoweri Kaguta Museveni agambye nti waakiri tusobola okuba nti tunyweza wansi. Okitegeera? Wansi wo tunywezeewo, bwe tuba tunywezezaawo Amerika tubasobola kuba wansi tebasobola. Museveni ategeezezza nti olaba Uganda erina obusobozi. Tusobola abasajja wansi ku ttaka tugira tuyinza okwetwala. Naye singa bajja wansi mu Africa oba Uganda nga bazze ku ttaka katunyweze defense ku ttaka tuyinza okuba tubasobola. Ku ttaka tusobola okugira. Museveni agambye nti ku ttaka Africa ku ttaka ogimanyi gwe. Africa ku ttaka ogitegeera bulungi. Mu bbanga b'amaanyi tusooke tuzimbe wano ground forces bubaka ku ttaka bajja kuba batuwulira. General Yoweri Kaguta Museveni bw'atyo babadde agenda maaso n'okuba nti ategeeza babadde aliyakitinga ku nsonga za America okugenda munda mu ggwanga etibera Venezuela nekwata omukulembeze eggwanga eryo. Ategeeza nagamba nti Abamerika ku ttaka wano ku ttaka twenyweze. Bala abasajja banagenda okujja naye ku ttaka wano abeewulira. General Museveni Abamerika ku ttaka abeewulira. Ku ttaka bave waggulu bajja ku ttaka. Kati embeera bwetyo bwegenda maaso n'okuba nti munaffe etambula naye nga abakulembeze bangi okukosa okwetolayo ensonna bakyagenda maaso n'okuliyakitinga ku byabaddewo. Venezuela President Nicolas Maduro bwe yabadde agenda maaso n'okuba nti akwatibwa. Kyokka ne Robert Kyagulanyi Ssentamu Bobi Wine naye gyabadde mu kampeni mu bitundu eby'embaale teyaganye kwogera ku bya Venezuela. N'agamba nti mulengera ebyabadde Venezuela mubirengera.
waliwo gwe baatutte emisinde Kyagulanyi ng'aseka. General Museveni abamawulire yo bamubuuzizza n'agamba nti ambadde nkyetegereza naye ekikulu mu byonna kunyweza magye gaffe tusobole okulabika nti tuziiza amawanga amanene gano okulumba Africa mu future. Ye bwe yatu bwe yagenze maaso okuba nti yali yakitinze ye Robert Kyagulanyi Ssentamu Bobi Wine ye n'agamba nti waliyo nakyemalira omuzibu ddala abasajja bamukutte nga nkoko abadde Venezuela bw'atyo ebigambo ebyo n'abibuulira ab'embaale gyabadde wakati mu kugenda maaso n'okuleka nti anoonya akalulu wonna w'osinza okuba nti otaddeko ekkulera omuntu wa bulijjo. The Inside Story. Inside Story. Ensonga y'omunda tukutambuze yonna mu bbanga ttono nnyo. Amawulire n'okwekennenya ensonga semasonga mu program The Inside